nze sirina mujja wange ne waba saagala kumanya simwagala siri mwagala kyonna kisiringako ne nkikubako stamp. Yoyo Precious Remy yabagambye ye mujjawe tali mwagala hata ye Nakankaka mukomerezaawo mu season oba ngambe episode ki naye nga ye mukuletedde maasawo ate ye Patricia the Ghetto Queen bambe olunaku essaawa yonna agenda ba atula ebibuuzo bye era nga tumwagaliza birungi byererera tumwagaliza bambe buli kimu kiyasomye atabeere nga akijjukira nenga mukwano kanseko kubaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonder Boy UG ti darling wakola chamanyi nnyo ddala era nga naye batandika okusubscribinga darling bela ngo subscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga seera bijaba biva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanjaba ate Hajat Kalodo onaakulombera edduwa byonna ebikutte n'ebirabika nga bita naye nga sinnabakongerayo mu video yange eya Nakankaka badde nkusaba ka video kano kampereka like hati kasobole okuba nga keeyongerayo. Patricia nga muvuddeko nti essaawa yonna atula ebibuuzo bye ebya senior 6 era nga bambi tumwagaliza birungi byonna byasomye abeere nga abijjukira ate ye Nakankaka mu maaso awo ngenda bba nkulekera video nga Donasia amukalakata amugambye ne bw'onookola otya ne bw'onoogenda mu church lwaki mba mwogerera ati kamukuteereko. Nakankaka Yvonne celebrity superstar kati ng'omuntu amubuuza olina talent ki ku TikTok kiki kye wali okoze ensi okukumanya kiki kye wali oyambye omunayuganda bakadama be bannyamba ne bampeereza ssente nenzigulawo edduuka nemala ne mbavuma n'omusajja gwe baali bansibyeko ne mukyawa ne muteekako omulala ne mukubako ekibaati bazunga mu basajja n'ayagala ono singa abasajja yali business singa basire queens be Kampala mwena muli bagagga naye okumanya abasajja si business mumaliriza muzunga kolo nono babawunyako nganjuki otamusobola kutuuzaako bitundu byamwe bya kyama wansi. Nze Yvonne Nakankaka ow'ekyovu bakati omutanza okubuuza ekyovu kimini what does ekyovu mean nti nze TikTok eyafuluma obutambi bw'okwegadanga kyekyanfuula superstar. Some people need to be buried when they are still alive. Nakankaka newoneetugga ku bantu mukwano wagwa value. Nobody is going to respect you in this world. Bwobo wakane change njagala ogenda obuze desire luzinda. Bwobo wakanya what I'm talking genda obuze desire luzinda. Kati go desire luzinda omusinga ki. Ye yabina n'ekitone nga yabala yali lunkupe nga gwe. Gwe wali wena oli lunkupe nange obaka akulirawa akantu ako. Bobampana bamfitina mukwano tetukufitina wabula wazanya obutambi n'otulaga obutundu bwo obwekyama obulinga bwa ddole wena oli kakapa olinga akataliya era Nakankaka neeyongera okutegeeza nti gwe ne woyambala engoye n'onyirira buli akutunuulirako ng'amanyi nti gwe Nakankaka Yvonne ow'ekyovu abeera akulaba nga atambudde obwereere nga toyina ngoye.